Kale katwengere n'emboozi ya mwana muwala Nasanga Mariam eyafuna akabenje omwami we n'amuddukako muyetabera na mukyala wa Bisilani. Embeera gye ndi mumbi kuba nkalubirizibwa ntuuka n'entula n'enkaba n'amaziga kuba netunulira nga sikyasobola kukola tewakyali muntu asobola kumpa mulimu ndi wano mbeerawo ne muganda wange naye mumenya. Okumanya nga mwami Mozi teyali musajja mwangu yakwata Nasanga n'amutwala mu maka ge wano nga mwalimu omukyala w'omu maka n'ababeezaayo babiri abajja n'abajja. Olwo bakitegedde nti yali yatuteeka mu nnyumba abajja n'abajja babiri ng'oli bamugamba ddeewo n'asigale wano ku poliisi w'alina okumujja. Ono engeri Nasanga gye yeerabamu yagamba yasiraana. Nasiraana ku myaka emito kuba wenjogere nanze kati nze ndi ku myaka 22 naye kale okusoomozebwa kungi kuba newe ngenda okufuna awa oluusi ng'ofunye oli Nabaga gundi alina omulimu ogenda tuka n'agamba sobola kuwa mulimu kulembera gy'oli musikozesa baki balwadde. Ono omwami wo Moze teyakomaawo yamuggalirako ne mu Looji ng'amulekedde 3000 agule chips alye. Omuvubuka oyo wa Looji tagulawo ka geeti bwandanga afuluma tanzikiriza n'andekera n'esuzaali 3000 n'agamba jagenda ali oguleyo ebyokulya by'oba osiibira. Nsaba owulirize emboozi ya Nasanga eno kwasa ennaku bambi yeetaaga buyambi. Soko kugira okwebaza ku mukyala gwe bayita Maama Fiina bano omukyala oyo muzira kisa n'emukubira omulanga singa asobola okunyamba Maama Fiina okukubira omulanga mukazi gwe olabye ng'oyamba naye nange nsaba onnyambe n'ekirala ne Spice Diana mukubira omulanga kuba naye namulabako ng'ayamba ku bantu naye neetaaga buyambi kubeera muzira kisa yenna otwaye tubeera kati wenzirayo nkonkona ku nnyumba nasangamu ettaala ng'eyaka neezikira oba yampulira nga njija ntambula ettaala bwezikira aba omukyala bali bamutala huma yali neibaawo kyenva mmunyumiza nga balaba singira wa mu nnyumba nagamba ye mukyala Mozi obadde ki konze nzono nagenze naye ate tutuuse n'amanya omuvubuka emizeege yamanyirawo kyava nangamba naye omanyi kati tugenda sula wano obudde bukoleki bukye netwebaka nakera ku makya naye omusajja oli yakeera yali akola naku TV ABS yakeera omukazi nangamba alabika yo yafulumye era agenda okufuluma nga oli aggwera yamulabe nga kituufu yeye nangamba bati omusajja bali Moses lye nali manyiko lyokka kakati omukazi agenda okufuluma nga omusajja agwereddeyo naga bannaye oba tugende ku poliisi tumuloope ozannyira ku baana b'abandi oba yabaaki n'amwana afunamu ekirowoozo naye manyi kyokka engoye zange ziri mu nnyumba ye era nazirekayo zonna buli kimu kyange nakireka ewuwe omukyala ye yampa engoye kati andamu andagirira ate omulimu era guli mukyengera weyongerako eyo mu maaso eyo ng'agenda ensangi waliyo kyaki Abadvent woyambukire era gwakola waka nenzirayo ate mu gundi nga mpulira bwantama bugenze buntama kati nembeera waawo bwentuuka eyo omusajja nasanga era talina mukazi wakola gwe lwansindisako okolera bwabusigala ng'alina abaana bameka 3 baali balenzi naye baali bato kati yali angamba kati oli yanfune mulimu nga waliwo obwana bubiri bwokka tebugenda kumenya buki buto kati ngendo tukayo ate ababiri bakulu omu muto omukulu yali myaka nga 13 kati nembeerawo ayina embwa zakulabirira kale banatuke ate nekyabubi nnyo ozifumbira sima buno obugulu bw'enkoko bwali bumpunyira bubi kale nga ndabaye kati natukesa neŋŋamba naye kanezuule ng'obudde bukyali omusajja nali nkozeyo weeks 3 wabulayo gundi wiiki emu omwezi gukoleki ansasule saalinda nakulinda kati ezo ze yali ampogulako emmere kwe nakuba ki enjawulo nalinawo obusente bwange kati omutima ne guŋŋamba kati ng'ekirowoozo kye nnina nzireyo ate eri entebe omuwala oyo Vivian nga gwe njagala onnoonya nabo bakyalinayo botiiki kati ekirowoozo kye nafuna
nga nva eri ntambula engoye nazikwatirana mu kaveera omukyala olize yali yampadde antirakuma naye ntambula naye nga ndaba sikitegeera sinabayiga bulungi kibuga kati bwe natambula nentuuka kati nze nga manyi entebe olina kudda eri Nsangi yentebe nze nga simanyi entebe kati ate ngenda ninya taxi mungende entebe ate nadda Nsangi ne bagamba ab'empigi simanya biki nze nga sitegeera kati omukazi kyenva mugamba eno yentebe nanga naye gwe wabuze kati nanga omanyi kyogenda okukola viiramu wano nensasula sente zeyo taxi ate nenzirajukira busente bwonooneka ate nzireye ate emabega kati ate bwe nali nyina taxi era taxi bwe nagirinya bwe yantuusa nenviiramu awo neziramu nenenya endala nenteeka simanya bayitawo nateete awo nengenda kati nga bandagirira bulagirizi ate nzireyo wa nabagamba nga ngenda Ntebe naye ebiseera ebyo baali batanya abaana abawala nanga naye bannange ogenda Ntebe naye Ntebe yo nga bagirirayo abaana olaga wa ogenda wani oba gyolaga tomanyi kati neninya taxi omusajja wa taxi nali ngenda nemugamba kati ngenda mu Kitoolo bwe twatuuka mu Kitoolo nga apaakinga nzire wali nagenda tukawo nga omuwala botiki yakola yagijjawo nga teriiwo nentuuka nentuula nemugamba nze wendaga nkoze eki ntuuse samugamba mazima nti oba wembadde ndaga nsanze baavaawo kati we natuula awo zaali ziwera ssaawa nga 9:10 kyenva mpita omusajja omu tebadde njagala kwogerako naawe ate kiki oyagala kwogera ki omusajja oba yatya nagenda yali musajja yatambulira byenze nga binsobedde kati nenfuna omulala nemugamba njagala kwogerako naye waliwo ogundi bagita Leisure Park ebeerawo mu Kitoolo nemunyonyola ebizibu byange omusajja nanyeba n'abaana ab'obuwala bonaabona kati eno watuukayo oti tavanga nawe manche tugenda okukola waliwo kiraabu bagiyita Magala ebeere oyista ku airport nogende mu Kigungu eyo munda eyo mu myalo kiraabu gye yali ebeera bakiyita Magala nanga abaagalayo omukozi naye kasooke tukubire ku mukyala nannyiniyo tebankaluubiriza nti oba ki nagenda bugenzi kati nze nga simanyi nti gyendaze omuwala oli gye yasengukira Vivian nga gye yateeka botiki kati ekikuba ekiva mu kiraabu kyambuke yali yasa botiki ye naye nze nga manyi botiki ya muntu mulala kati lumu nkeera nsanga emmotoka gye nali manyi gye yali avuga ng'epaakinze yali yeevuga n'okwevuga kati ng'alina ne botiki kati bwe natunula ennyo nengira nenkuba akafaananyi akapande kaali ke yali yawanika waggulu nga nali nkalabyeko kyenava kyama kati era naddamu ate n'akozesa naye nga tansasula simanyi saamanya anti angamba nze sikuyise bannaaye biki nanga naye beerawo wano nkutetenkanya naye nga tansasula kyokka nina ogenda ewe nenjeza engoye nyambaze abaana be bagende ku ssomero nyampanga ebyokulya nasulanga mu botiki munyini kakati bwe nabeerawo nga nina okwambaza abaana be bagende kale size bwabubi kuba yali ampa ekyokulya kakati ekiseera ne kituuka nempulira nga nkola okozesebwa nga sitasula nemuviira naye namugamba ninako wendaga naye nja kudda nenvaayo saddayo nanganze oba wegobye ogenze sikugobye gwakola ki gwamwanyi naye nga ndaba kale nkolera bwereere nengamba naye nga nnyirira naye nga ngamba naye abakazi abanyirira babeera ne ssente nga buli kati waliwo omusajja yangamba abakazi abanyirira babeera ne ssente naggwe nga toyina ssente gankuwa essente omusajja ali muyaaye nga kati obudde baviviana omanyi kyetuba tukola waliwo eno ogundi akabala bakayita easy in nali sidiringa na bintu bya pooko ngenda osanga basiikirayo pooko saakolamu nasiba olunaku lumu nenvaayo bwe nvaayo omusajja nakitegeera nti nvuddeyo ate nalinnya nkomawo eni Kampala nenvaayo eri ate enzira eno Kampala bwe ntuuka Kampala nga nkomyewo eno mu tawuni nalinnya azira ku gundi paaka bagiyita Kafumbe Mukasa teriimu motoka zigenda waffe
tezirimu zali mu paaka mpya naye nze ne mbeera awo mu paaka ne ntuula awo obudde ne buziba kati paaka eyo yalina bagundi bano ebalina woofiisi kati abasajja ba woofiisi bwe bandaba ne bagaayiye omuwala ono twamulabye kuva ku makya olina obuzibu ne bagaa ffe we tulaba omuntu ne bagaa babba nnyo emmotoka bwe tulaba omuntu ng'atudde mu gundi yaffe tavaamu kati neŋŋamba naye nenetunya neŋŋanze kati nsobola okubba emmotoka ye ngitandize ntya ne mbeera awo kati omusajja era yaddamu okunkwana mwozi yona eyanzaalamu abaana alyoka adduka ndekewo yali akola mu gundi omwo mwennyini era ng'avuga takisi kati bwe yajja kati nga omanyi baali baana babinsobedde buli omu agala atwale nga zawuwe kati waliwo omuvubuka yasooka okuntwala yantwala n'asula eyo oba busaabala n'andekayo eyo nze nga simanyiyo yaŋŋamba ayagala nnyamba nsuze naŋŋaa naye tuteese ngenda kusula naye genda kola booti ne booti nno bwe nagana n'asula n'andekayo kati emmotoka yayo omusajja we yajjira n'ensangayo bo baba beemanyi naga naye omugundi yavuze omuwala ono naŋŋamba nebwe ina omuwala gw'otula emmotoka muno tukuze ate ne banzizayo ne banziza ku paaka kaakati omusajja oyo kyava ŋŋamba ngenda kutwala nkupantuze Looji tukole ki tugenda sula babiri era Mmoze kati Mmoze ono mulala ate so oli ow'ekyengera kati naŋŋamba naye nina kyenjala okugamba lwaki mpangisa Looji waka ninayo omukazi naye wasenga mukazi wange obulungi yaŋŋa njagala nnyo abakazi ababbulawuni ate oli muddugavu n'atandika okugira mukazi we n'amuvuma bambi n'ampangisiriza Looji bayitayo eyo mu kikajjo ne twebaka kakati we twebaka nagaana okubeera naye twasula tuguluba ekiro kyonna nze nga ntya nga nnumirwa nnyo obulamu bwange nenga sigenda kwebaka naye kasita bwe naasula n'embuliri sigenda muganya kunkwatako naye ekyakalanya naye naagala okunkubira omwo yali ataddemu sente angulidde chipusi biki kati ndowooza obanga ayagala naye wandiŋŋambidde ng'obudde bukyali nkugulidde chipusi nkugulidde biki kati ekirala oyagala ki nayinamu muno ennamba ndongo namba ndowooza kati omusajja ono bali bamwita Fred owalongo namba ne gwe nali manyi ate nga Fred kati nziramu nkuba ku ssimu nensobedde kati olwobudde bwali bukedde omusajja yeekyanze nanga ate tovaawo nanga omuvubuka oyo wa Looji tagulawo ka geeti bwandanga nfuluma tanzikiriza nandekera nesuzaali 13 nanga njagala ali oguleyo ebyokulya byoba osiibira kangende wakampe ndekere bali sente njakomawo nkulabe kati omanye ekirowoozo kye nafuna nagamba kankubira ono omusajja kati nze kyesimanye namba gye nkubako tirongo namba kyava ngamba yego ne mugamba ono Fred nti yeyenze omusajja ngamba linnya gy'osange wano gwe wati ne bwe wati nenninya nendotukanga Fred we nali nsuubira si ye olwo tolose mu Looji omuvubuka namulimbalimba nenkwata egundi ebyange nentolukayo kaakati bwe ntuuka omusajja gwe nali nsuubira si yeye ne mutunuulira nga sibitegeera ye Fred yaŋŋanze Fred kuba namubuza ono Fred naŋŋaa yeye ate nga naye era yeye kaakati bwe mutuukako ne mutunuulira nga simutegeera yayina emmotoka kati nayinamu akapapula ne peeni nenga naye babba abantu ne kampandike enamba ya gundi naye emmotoka eno nze ngende nono omusajja gyanansuula yeeyo olwo saagala kuddayo ku Looji oli yavuddeyo ampooniize tiwenkomawo gwokubiri neotaagira bwoti ne bwotogenda kumpa sente zange kaakati nentyamu omusajja oyo baali abasajja basatu ngaali mu mmotoka omu yali agaaya mayirungi nga balina ebiragalalagala bye bagaaya nentyamu nensooka nenyira wabweru w'emmotoka bwenti nembatunuulira nenzira emabega kati omulala kyavaga akawala kano lwaki kawandiika enamba y'emmotoka yaffe kati oli kyava mugamuleke yamanyi oli omusajja nanyini mmotoka oyo Fred kyava nga yenna muddugavu oba yalina mu Sudan saamanyi kyava nga ayingira mu mmotoka ffe tetulina buzibu nga nyingira mu mmotoka nga banteeka mu mmotoka bwe banteeka mu mmotoka omusajja oba yantwala wanze saamanya gye yantwala sikyajjukira naye nze naddamu okujjukira ng'obudde bukedde nga ndaba gye ndisitegeerayo kyokka nali nkomye nga bali abasajja basatu nakeera ndaba oyo Fred
yekka naye ng'ennyumba mwabeera ennyumba eri bannange obudde bwakya nga essaawa yange ekituufu ngirabawaawo ng'atudde awo ku buliri yanganze nasuze seebase wensula n'omuntu gwe simanyi mu nnyumba nsula ntunula nga waŋŋamba naye nga gwe wavudde eno nga totegeera wajjudda nze nako mutegeera nga obudde bukedde ng'ensaawa yange ngirabako wali naye nga gyendi simanyiiyo kaakati mbeera awo naŋŋamba naye kati oba obeere wano nkuwase nga Fred agamba natandika okunimbalimba nanga badde n'emmotoka yange gye nandikuwadde bakagibba bagibbira simanyi eyo zana biki natandika okunimba waati gye nandikuwadde bagibba naye nagirabako bamugyamuwa nengezaako goba ababbi ne badduka ng'ayina zi smartphone zaali obanga 6 ziri awo nnene nanga kwezolondako gyoyagala naye ntya neesooka nentyo nanga simu ziizo londako gyoyagala bwe nakwata esimu nanga eyo gyotutte kati ogitutte ogenda kumpaaki nyingizaawo bwe njizaawo nagamba nkugambye twala essimu ennyumba mwe tuli alina engeri gye yali yakulamu ng'erimu ekizikiza erimu ekikubo kiwanvu bwe kiti kati eri bwe muyingira baggalawo eri nengamba okufuluma nina kumukwata bulungi sigenda kambwala nenzikakana nembeera mukakamu esimu ngigaanye simanyi oba yankola biki oba yankola biki obudde bwakya nentandika okukaaba nga njagala kuva mu kifo kiri ate nzire eri ku Looji gye nabadde noonya oyo omusajja naye nayinamu ennamba ye kati nga nkubira namuwala gw'oli muyaaye bannaye wadduse wakoze otya oli luddawa Moze owa taxi nangamba oli luddawa komawo nsange wano naye nze sirina buzibu nakimanyi nakwagadde oli mukazi mulungi nga naye kangende kanzire ewona omusajja ate nvaayo ewa Fred ate nzirayo ew'omusajja bwe nzirayo ku Looji nga tandika okuŋŋamba kati bwe nabeera naye kulu nafuna olubuto kyessaamanya kati embeera ng'entabukako buli kimu nga kigootaana ng'ate nina kuddayo waka wa maama omutima nga gugamba oyo omusajja era kennyini omwozi yeyampa transport nangane kati ewammwewa nantwala ku taxi anteeke muzeekiboga nenjivaamu kati mu kugivaamu nga njagala tenzirewwa ekyengera kati ekyengera gye nali njayanzireyo negayirira ono omukazi gwe nali nkolera obaawo sigaalo kati bwembeerawo kati omusajja oyo Moze bwamala okunteka yabeerawo ng'alaba nze nga sikimanyi kati bw'alaba kati yajja ng'alaba nalinnya mmotoka ndala nanga waŋŋambye obeera kibuga emmotoka eyo gy'olimu omanyi gyeraga banti batakisi baba babitegeera naŋŋaada mu mmotoka nenjiddamu yali ampadde transport anzizaayo ewaka nenzira ewa mama era stiru nga siina era kyennina nentuka mama nembeera eyo embeera nezigenda nga zikyuka mama nambuza naye olina olubuto namugamba nze simanyi naddamu nambuza olina olubuto oba nedda nemugamba simanyi oba nina oba sirina ze sibimanyi nze nga bwe nenyinga ku lubuto mpulira mulimu ekintu ekikalubanga ejjinja kati omukyalo omu kyava ŋŋamba naye olabika oli luki lubuto olayika wasoba ne maama owo anakitegeera simanyi ate we najjukira obusungu maama bwabeera nabwo ate neziramu nembula we nabula era nakomawo e Kampala nkomawo ewa Moze ye yali anjagala kati bwe namugamba ndi lubuto nga manyi bano abayaye b'ekibuga nasooka nentya nendumukeeka nengawe namugamba nengamba ngaawo gamba omusajja w'e Kampala nti oli lubuto esimu agijjako nemukubira nesiba omutima nemukubira kyesamayo nti omusajja yali anjagala ebyaddala natandika okyakanya mukyala we waka aveewo nzazeeyo nze naye omanyi olubuto olwo tolugyamu nze ngenda kukubeererawo buli kimu kati onakimanya ti ndi lubuto
ate bwenjija nzirukireewo yampansiriza Looji okumala ennaku 3. Kati bwe nagibeeramu naye n'ekiseera kingi batuka omusajja ono nanneefuulira kati sente zo we zaggwayo yalwawo okudda ku olwo yadde obudde bugenze nangana sente zaaweddeyo oba tugenda kukola tutya nengana nadduseeyo ewaka natidde maama naye ate ndi lubuto kati enkolera omutima gwaŋŋamba omusajja oyo baakuteeka mmotoka ye mbw akutwala mu tawuni togivaamu giremeremu omugambe ntwale ewammwe bw'atuusa mu tawuni yantwala simala bayitawo bakute square nangane kati njagala kugira ogendeko ewammwe naye nga nti omuga nti ewaka nakoze eki naddukayo buddusi bwe natula mmotoka namugamba omanyi emmotoka nze sigenda givaamu ze gwamanyi nange nenejjako waya n'abeerawo ne bimusobera yalina mikwano gye nawe yamboze kiki nga togenda yali avugireyo gundi bosi yeeyo kiki moze nga togenda kyalina byemmaliriza wano omusajja nga laamukoze ekimulemeddeko nennemerako kuba nalemera mu mmotoka n'avuga ne tugenda mpaka Mukono bwe tuuka Mukono nga yali ndi serious n'apaakinga emmotoka n'agigaba ne wabawo omusajja omulala yagivuga n'agyongerayo n'afunaawo endala n'angamba omanyi tula mu mmotoka eno tugende kati nze nga mmanyi tuyinza otuuka kati bwe twatuuka bwe yalaba bimusobedde ng'akubira muganda we mugandina wano omuwala gwe nafundisa olubuto muganda we olwo ali Mubende bwamugamba ko muganda we ngenda kuba muganda alina galaji njagala kujja Kampala eyo okunona nina spare gwe njagala okunonayo nyiza omumukolaki omukutwalirako ewaka ewa maama kati era oyo muganda naddamu nampangisirizo Looji olunaku olulala muganda wa Moze Moze kennyini nanga asula omwo kolo teyasula nange nasula muzekka kakati bwampangisiriza muganda we ngajja era ye yantwala n'antwala ewaabwe waba Moze kati ekyo nenkola kinenga kasitangize ewaabwe w'omusajja sigenda kubonaabona naki nalubuntu kati mbeere ate ne maama we yeekyanga janga ate otwale mukazi wonze pressure zinkuba kuba sikyagala bintu byakunsumbuwa ng'ate Moze era akomawo akolaki anzijayo kati wanzijayo ng'ate ngamba ngenda kutwala ewaka ewa mukazi wange naye njagala osiba omutima mugamba oli muganda wange bwe ntuuka nga ntwalewo oyo omukyala olangijeyo emubende ate nkomezaawo e Kampala nantwale wa mukazi we nga nze sagala genda waka nga tuuka nga ono mugamba oli muki mulamu we oli mulamu we okitegedde nga tubera naye nga ninamu okutya singa omukazi anakitegeera omusajja ng'alaga nti ate anjagala nnyo okusinga ki mukazi we kati wembeerawo olubuto olukuze omukazi naye yali nakawere naye nga mpulira obusungu nga nzaani abeera mugundi mu mbeera eno bweti eno omukazi yeeno omusajja alina eno mwana eno olubuto kale nga mpulira neetamiddwa nembeerawo awo omusajja ng'akyokoza omukazi ng'era buli lwaggulu abeera bwannyuka ajalaga jangu omperekereko ku kkubo tumukole weetu kyakole ki agende nemugana naye omanyi omukazi alina ki omwana muto omukazi muleke baneza akazi kantamaatamada olawulira ayagala abeere naki nange kyesamanyi kati ngendo noonyereza ku musajja nga yenkola ye eyo ng'atwala abakazi w'omukazi nga ku kikajjo baali bamumanyi embeera ze kaakati omukazi yatuuka n'akitegeera kale omukazi yali antyanze nga nze kuba yali muwala muto nali muto ate nga nange nze yali muto naye nze nali muto naye ate yali muto nnyo ku nze kati nembeerawo ye nga ntya nnyo ng'alaba siseka mbeerawo ndi munyiivu Moze ng'ateekawo embeera ng'amaka g'omukazi gakyenkaana teyanzizaamu nagagaana bwe gagaana kati we byakyankananira poliisi yabingiramu ey'omukikajjo
nebiwanvu wakati tugenda tuka ku police nga alinayo fayiro y'omukazi era omulala gw'omwaka yazaaliramu abaana 3 mwaka gumunga alinamu abaana 3 aha bato kati tugenda tuka ku police afande yamanyirawo wetwaga Kizito Moses nga banoonya fayiro nga bannange fayiro z'omusajja oyo zaabaki z'abakazi oluntu olukuze obudde buzibye olwo bakitegedde nti yali yatuteeka mu nnyumba abajja n'abajja baki babiri ng'oli bamugamba dde ewuwo n'onaasigale wano ku poliisi waalina okumujja nali mazeewo emyezi gyali 2 naye nali nagezaako kikuuma kiri ekyokumulaga nti ndi mujjawe kaakati bwe mbeerawo nenga ndaba kyenkola kikyamu neŋŋamba omukyalo ono gwennyigiriza omutima waguŋŋamba kwata ate kubodde yeewamu nenga ne maama navaayo simukoze eki naddukayo buddusi ne maama ye yakimanya navaayo ki n'olubuto nga yabeera nkubira essimu ng'agamba ne mwanange nkweraliikirira koma weewaka nkimanyi wagenda naki n'olubuto nga ŋŋamba maama ono bwembere wala abanjagala bwentuuka waali atandika kunnyombesa saddayo nembeerawo ku poliisi omusajja yali alinamu ku ssente bwembeera ku poliisi obudde nga buzibye eno bamukubira amasimu bwe yakalakasa oyo omukazi n'asibisa oyo omukazi wange omuto nze teatamanyi oyo omukazi wange omuto mwagala nnyo n'okusinga kyo ng'omusajja atuuka ku poliisi bamuyingiza munda mwe yasula bamuvunaana gwakola ki kugatta bajja n'abajja mu nnyumba ki baba nga tumuvunaana butemu buno buba butemu afande bwe yaŋŋamba nange ne bampaawo nasula mu ntebe ku poliisi ndi lubuto era lwali lukulidde ddala kaakati obudde bwe bwakya ku makya nga bamuggyako ye yali akozesa ssente yalina omukyala awo afande gwe yagala naye manyi temuddamu kunziza munda manyi kyengenda okukola kampangise ono omukazi wange ennyumba omukyala oli mwesonyiwe naye kyenawulirako n'okwoyo omukyala we kale yalinamu embaliga nga yagala abasajja ate abaki abalala ndowooza kyekyaleetera omusajja ono okola ki okwekyawa n'agamba kuba yalina n'omuvubuka yali ayokya enkoko gwe yali ayagala ate bwe yanoba ewa Moozi omusajja oyo gwe yaddira bw'anobewa omusajja nga baawukanye yamuga ebintu ebiri mu nnyumba sirina n'ekimu kyenjagala byonnatwala kuba yali nakawere nga amwinamu ki omwana era ye nga ŋŋamba nze ku bakazi benzize nga njagala g'omukazi gwe nsinze okola ki okwagala oba nasula ne mukomera nalisobola okuwaayo ssente neesula nga siikoze eki naye nalisulamu ku ki olulwo naŋŋamba kati tuula ofumbe wala afande amulagiridde obuyumba mu kikajjo waliyo obuyumba namugamba wali ennyumba agenda omupangisiriza ennyumba kati nze nga nkaaba nga njagala kudda ate waka nga muganze mpa ssente ngende ewaka yali yanteresa emitwalo gyali 8 nga tubeera n'omukyalo oli naye ng'omukyala takimanyi saazimuwasamuwako yadde n'ekikumi nga nziina kugonya azisiba ku leesu samuwako yadde n'ekikumi nembeera nazo kati nga mpangisiriza ennyumba nga nteeka eyo abakazi nga batandika okunnumba gyenkola ki gyembeera mukunnumba gyembeera kati bwe yakitegeera nawondi nga abakyala abo nabagaawe mba nakwanako si musango mba nakwagalako mwesonyi omukazi wange era omu yamukuba n'omukuba olwo okunnumba landiroodi twabeeranga naye waka nga mukubira esimu namugaa saagala ntalo ku nnyumba zange abakyala abalumba mukyala wo bwe bati ne bwe bati omanyiko nti ye kati bagambe bakole kibeesonyiwa ekikomera kyange embeera waawo olubuto nga lukuze nga nzaala omwana oyo fasiboni wange omwana wange oyo bwe muzaala musajja twali tukyabeera naye naye ng'agenzaye bwe mmala okuzaala ng'atandika okukyuka bw'akyuka ekyamukyusa omwana oyo yalwalanga nnyo kyavanga yaŋŋambanga ebiseera ebimu omwana oyo alwala nnyo nze abaana abalwala ennyo sibaagala kati ne tubeerawo kati omwana ali aweza emyezi 4 n'atandika ozimba engalo myezi 6 amaaso gafuuka aga yero nze sikimanyi kati amaaso nga bwe gafuuka aga yero omubiri gwonna gufuuka yero yena kati abantu abakulu ababimanyangano gasere kola boti ne boti nga mbikola naye nga byonna bikola ki nga bigaana
nembeera waawo n'omwana ne tubeerawo kuba kati we twali tupangisa naddamu n'anjijawo n'antwala era mu kikajjo mwennyini ne twambukako ate waggulu okusala ekkubo ne tudda eyo omwana n'alwalira ddala. Omwana bw'alwala nembeerawo kati ne mmanya kati omukyala omu yangaye ekizimbye abaana abo aba Scorsese mutwale mu ddwaliro kuba yali Krismasi nali mu Kisenyi naye ng'omwana mulwadde ne taata we najja ne tubeera ku mwana. Eyaffe sibiwulirangayo naye waabwe bagamba nti gyebuli mu Kisenyi. Omwana bwagira kati omusajja olwo atandise okyuka emizeegye nga baŋŋaayi wakuzaalamu omwana aba alaba okaddiye ng'ataddamu afunayo omukazi omupya. Kati omwana ng'aba aweza omwaka gumu n'emyezi ng'ena nkizuula nti ate ndi lubuto olulala ate nga nagenda dda ku famire. Kati kyesaamanya omusawo ye yaŋŋamba famire eno olabika wagigendako ng'olubuto olwo lukola ki? Naye sikyalina kyakukolera ate olubuto olukoze ekirukuze. Kati omusajja empisa ze yali atandise okundaga ku mwana ono asooka nga ndaga nti tasobola kubeererawo omwana nga mukimulwadde yayagala balamu ng'omutima gunga ntoddamu muzaalira noonya birala byakola ki byakukola. Kaakati bwe mbeera awo nkizudde nina olubuto nga basooka baŋŋamba jja omwana ku mabeere ogenda mulwaza nga ngenda kati ng'omusajja addamu ate awankyankalanya mu kunkyankalanya era abakazi batandika okunnumbako ennyumba empya gyakola ki gyantaddeko nti ate nze yanzaalamu omwana tampa byambi nti ate nze ndi lubuto nti ate nze ndi kuba eyo mukikajja alinayo abaana baki bangi. Kati nembeera awo neŋŋaaba nnaaki nejjukira omukyala oli bambi gwe nagira gwe nabeerako naye mama gift naye omukazi teyali mubi naye musajja ye yali ekizibu. Embeera awo n'olubuto lwange kati ngira ngendako eyo Wakiso bwankyankalanya nga nina omwana oyo Diana nga nnoba mukunoba nagenda wa maama wange n'omwana omundi gwa maama gwali kusoose okulaba ku mwana oyo ombeera ne maama n'omwana maama nga mugamba kati maama kyava ngamba naye ng'oli lubuto kuba bo baba babimanyi olwo nze nga mmanyi ndi ku famire. Kaakati maama wangamba oli lubuto nasooka kuwakana ne ngamba sikikiriza kati bwe nakitegeera ng'olubuto olugenda lukola ki lukula kati ate nga maama ngamba ndekera omwana ono okole ki ng'omusajja akuba essimu yeegayirira maama omukazi akole kyakomewo. Maama nga ngamba olayika oli lubuto toddayo na mwana genda n'olubuto olw'omwana mulekewa wano. Maama kyatana nga tetunazuula mwana oyo nti alina ki Scorsese. Abasawo abalala bajjanjaba kirala buli musawo agamba kiki. Maama ye ng'abeera na mwana omwana nga gwamu ng'asigaza mbiriizi zokka na mutwe. Maama nga gaba nayo olubuto lwe lukola bwe lutyo omwana n'abeera owa yero k'abantu tekisoboka obuusi tebuluma bwe butyo. Amuga omwana ono alabika ekibumba kiki kirwadde. Maama n'agenda mu sikaani ne tugezaako ogenda mu sikaani ez'enjawulo ngenda okizuula ng'omwana wange muki mulamu ekibumba kiramu n'ensigo nga nnamu kati ng'asawo baga ki ekiruma omwana ono ye kyekimunywa bwe kiti. Era okutegeera obulungi mulago gye nategeera nti omwana muki mulwadde wa Scorsese. Nange omwana ono mulwadde wa Scorsese tukuwa ebbaluwa zino zitwale ku ddwaliro mu kitundu kyo wayina okola ki ku kiriniki yaabwe wayina onywera eddagala. Ndi lubuto olukuze lukoze ki luweddeyo omusajja ate alina mukazi muki mupya. Yalinga agisasula esaa kyatukanga n'okusasula takyasasula dandiro dinangoba muki munju. Kati nninnya nkola ki kati ngende Wakiso ewaliyo jjajja wange jjajja pressure zaali zimukubyeko ekitundu kimu ngenda mbeerabeerayokko kati kyesaamanya nti ye kasitaakwana omukazi omupya gwe bw'obaako gy'ogenza oba kukyala yaawe oba omwadde gaabu kati ennyumba eri gye yali ampangisiriza agaddemu agisasula ateekamu n'omukyala omuki omupya. Kati ebyembi mbanvu yaye Wakiso patu ya polisi yali etuyisa bwetuti ng'eri ku sipiidi ono mu kugiviira yatomera oba yagwa mu kanya piki n'etukuba kwe kumenyeka okugulu
n'olubuto olulinga lukola ki nga mweruli. Kati bwe mmala okitegeera tebantaana nakunziza bw'oba bantwale w'omusajja kuba embeera gye nalimu yali mbi nnyo, okugulu nga sikyasobola kuyimirira, sikyasobola kukola ki. Jjajja ate yali mulwadde, yagamba mumukole kimumuteeke wano, ne banteeka we wa jjajja ate Wakiso, ne mbeerawo naye ate naye nga mulwadde. Ne bafuna omusajja anannyungayungako awo, bali bamuyita Katayimbwa. Bw'annyunga kuba kyeyanyambako kwali kwakyuse nga kwatunudde eno bwe buti, n'akuzza. Bw'akuzza agenda olaba nanga naye sitera kuyunga bambuto oba ng'oli lubuto ebyange naawe bikomyewa wano. Olwo amaze olya ssente atandise okwekyanga. Naga omuwala oyo ali lubuto yeetaaga okunaaba eddagala tenze siyunga bambuto biki biki. Kumbe kyessaamanya eno gye namenyeka tebayungayo. Abantu abasinga bwe bagamba. Kuba mu ddwaliro bwe natuuka baŋŋamba eggumba eryo singa liba livuddeyo tusoodiddizayo mu nnaku 6 nga waakagwa. Kati oyo omusajja n'asooka n'atulimba kuba mu ddwaliro gye nasooka ofunira first aid baŋŋamba tobaako walala w'olaga negenda mu x-ray eggumba lino lirabika likoze eki livuddeyo. Eggumba lirabika livuddeyo. Bone tebaakikiririzaawo kuba baali tebamanyi biki bya magumba. Kati obuzibu omusajja oyo ekizibu ekyo kye yantunuzaamu teyatugambirawo nti tagenda kusobola kunnyunga. Yasaba emitwalo gyali 3 era ge baamuwa. We yamala okugalya teyadda. N'abeera eyo teyadda. Nengenda nga nasooka nentambulira ku miggo. Emiggo nengivaako nengenda nga ntambula nga sigirina. Era nga kati bwondaba embeera mwendi. Siyina mulimu gwe nsobola kati kukola gw'amaanyi. Kusitula bidomola, sobola kusitula budomola butono. Kale gwe emirimu gy'olaba nti gy'amaanyi nze sikyagisobola. Omwana namuzaala. Olubuto lwe lwakula nazaala omwana. Namuzaalira Kawempe. Kuba nagenda mu kisenyi ne bangamba tebagenda kunzaazisa nga ntambula bwenti. Bansindika Kawempe. Gyali. Omwali waabwe. Oluvannyuma lw'okulaba nga sigenda sobola oli muto. Akageri ewaabwe ke balina ku ssente eri ku kika. Namutwala ne mubasuubira. Bonna babe. Bamutwala katato okubiri. Ono Diana yali ewaffe. Kati ono okubiri omuto yali eri ewaabwe ku kika gye namusuula eyo gy'aba abeera. Naye si kumusuula nti oba nali njagala embeera yantitirirako nga ndaba sikyasobola. Kati saa zino kiweetaaga okuyamba. Kyenetaaga okunyamba. Kale kyenetaaga okunyamba buno obudde omusajja yakola kiyansuulawo mbeeraawo nga kale obulamu nkaluubirizibwa. Omwana oli omulwadde wa sikoseoz yeetaaga eddagala kulya bulungi. Nesinga amaanyi sobola okufunaye obusente obutonotono nentandikawo ka bizinesi akatono. Nesobola okweyamba nga nze bwondaba okugulu. Bizinesi gye nsobola okukola. Nsobola otandikawo omudaala ogutunda ennyaanya n'obutungulu bintu ebityo. Capital ne bwe gaba mitwalo nga 5 nsobola otandika. Ali eyo bannaye muzira kisa yenna asobola okunyamba. Embeera gye ndimu mbi kuba nkalubirizibwa ntuuka n'entula n'enkaba n'amaziga kuba netunulira nga sikyasobola kukola. Tewakyali muntu asobola kumpa mulimu. Ndi wano mbeerawo ne muganda wange naye mumenya netasobola kukiŋŋamba. Ensaawa zino tulya n'akusasula lenti. Ye yamusasula asasula lenti ate n'asasula kuba olumu tasula wano asula eri Makindi. Olutasulayo ne bbaawe. Ojojo okumanya mugano kuba watugamba emizeeyo Kampala teri akumanya. Yono yatuuka n'akola ki? Baali babeera Kiboga n'avaayo n'ajja eno Kampala. N'afunayo omusajja kati omusajja n'agira bwe yamujja wano n'amukolera bizinesi awo Makindi. Namala omukolerawo bizinesi n'ampangisirizeeyo n'ennyumba kati eno sisita wange ajjayo ku weekend nakulwa kusatu. Eyitaza okuyamba akusanga wa tandikirawo. Yataza okunyamba asanga wano Endejje
ndejje kukikkirira ku masitoowa banne neetaaga ku buyambi kuba banne tunuulira ensi nasiraana ku myaka emito kuba wenjogerera nze kati nze ndi ku myaka 22 naye kale okusoomozebwa kungi kuba newe ngenda okufuna awa oluusi ng'ofunye oli nebaga gundi alina omulimu ogenda otuuka n'agamba sobola kuwa mulimu kulw'embeera gy'oli musikozesa baki balwadde neneekanga nga siinaaki mulimu. Bawulidde kwatugambyeko famire ya Mwozi bazaala abaana balwadde zibasikosebwe bagwasindu balina ensimbu ne sikosels kati oluvannyuma lw'omusajja okulira nti omwana wange mulwadde wa sikosels yagenda agamba abantu oyo omwana si wange nze sizaala baana balwadde ababe baba balamu nangamba kati ono omuto alabika yewuwe kuba kati ye kyanyamba nagenda nezaala omwana nga amufaanana kati awo kyeva agamba nti omwana muki wuwe oli omukulu si wuwe kuba omukulu ye yanfaanana kati bwe nakizuula nti famire erimu ebyo ebirwadde maama kyamukosa naye yaŋŋamba nkoleki mbaleke naye nina okuweereza maama obuyambi kati restaurant takyakolayo alima bulimi buli kimu akijja muki mu kulima. Namba y'essimu yeetaaga okuyamba wakusanga oli ku WhatsApp? Nedda ssebo siri ku WhatsApp. Enamba y'essimu yeetaaza okunyamba eri 07 08 27 77 eri 07 08 27 77 n'ekirala sooka okugira okwebaza ku mukyala gwe wayita maama Fiina banne omukyala oyo muzira kisa nemukubira omulanga singa asobola okunyamba maama Fiina okukubira omulanga mukazi gwe bulabye ng'oyamba naye nange nsaba onnyambe n'ekirala ne Spice Diana mukubira omulanga kuba naye namulabako ng'ayamba ku bantu naye neetaaga buyambi kuba eri muzira kisa yenna asobola okumpaayo kyampadde.